Buyiga kizinga ekisangibwa mu ggombolola y'e Kamengo mu district y'Empigi nga kiweza obugazi bwa kilomita 132 nga kiwangalirako abantu abasoba mu 1,800. Ekyennaku ekizinga kino kiriko essomero limu lyokka erya senior li Buyiga Seed School era ng'abaana abamu olumalako primary ng'ebyokusoma babivaako. Newankubadde ate ine classes mukaaga okuva ku senior esobola ku y'omukaaga naye ebibiina byo bisomerwamu biriwo 2 byokka. Abasomesa ku ssomero lino batubuulidde nga bwe basanga okusoomozebwa olw'obutaba na nnyumba mwe basula ekibaviirako okutuuka ekikeerezi ku ssomero. Tuva lugendo wantuuka ssaawa nnyo okukola ekitali wala wonna mu ggwanga. Nsuubira tetugenda kutereera nga abasomesa tutandise kusula wano kusomesa abaana ba Uganda ku ssaawa 2 tetuyina nnyumba yaddeemu. Musomesa wasobola na hibiswe talina wasula era ffe munnange tutandikira ssaawa zaffe 4 n'ebizimbe nabyo tebimala. Desobero kaloka iri ku island abantu banji bazibu abana abato basingako obungi 60% to 65 bana abato bali mu youth stage so tusabe tuzimbe essomero ddala eddene erina facilities zonna bisaawe mizannyo ne Buyiga naye kulaakulane. Kati abalotale club okuva e Lubaga Lakeview batandise kaweefube okukwatizaako abatuuze nga balongoosa ebyenjigiriza mu kitundu kino. Bano bakutandika na kuzimba ebibiina 3 ebyokusomeramu okwongerako ebyo ebiriwo. Okulaba nti twongera ku muwendo gw'abaana abayingira secondary n'abasigala mu kisomero batwakizuula nti abaana abasinga kuno okusoma kwabwe kutaataaganyizibwa olw'okuba nti essomero eririko lirina ebibiina 2 oba rooms 2 mwe basomera ate nga twali badde basomera awantu awagazi. So that with the support of other well wishers we shall be able to have that classroom up and running and able to have pupils. Mukole eyobutonde tusimbye emiti nadala emiti egyebibala ku ssomero kuno wansi wali eri olunaku olwaleero tusimbye emiti 3 naye nga tulina enteekateeka ya kusimba emiti 10 okubanga tugibunisa Buyiga eno. Bino bibadde mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa ku kizinga kino bannalotale mwe bagabidde obujjanjabi obw'obwereere. Essira lisinze kuteekebwa ku ndwadde z'amannyo pulesa kw'ossa akawuka ka mukenenya. Mu lusiisira luno abantu abasoba mu 200 baweereddwa obujjanjabi ku bwereere. Kyusa bulamu bw'abantu baffe bano n'okwongera mu okutumbula ebyenfuna byabwe kuba omuntu omulamu abeera muntu ali productive. Zizeeko wano abasawo banjijjanjabye era eddagala ndifunye mu bulungi. Them have come with diseases of peptic ulcer disease. Many have come with diagnosis of UTI, urinary tract infections. Others have had cough and flu. So we have come with lots of medicines that have been given out for free. Zino ze zimu ku nteekateeka bannalotale ze balina okuyamba ekizinga kino okumalira ddala emyaka 5 nga mwe mulina okuzimba emiti.